beautiful people mugaba mutya busibe mutekasubire buli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana Fahad Pro UG azijogema nyonyogero kubira nga tembanilizako nate era nga gumpia katwega tapono tubona maulinga bugatambula mu ggwanga Uganda ne buli ggwanga yonna era buli kintu kyonna ekibera kikola amawulire wonna ambera nkikutuusako wano gwe kubera ngokola kikimu kyakumenyesha nti subscribinga ate ne notification bera kono kubakajja kubera nkakwalati nga olwona bantade video jogera ngofuna notification kakati walwo ekipya ate omukulu kyasobola okubeera kate tuleetera era nga saga tuberenga twala obudde bungi nnyo nina olutalo omanyi Uganda tewummula Uganda simanyi oba ensi endala ziri zitya naye Uganda yensi ekyasinza okubeera busy tuva mu kino tukwata kino tuva mu kino tukwata kino kakati walwo olutalo oluliwo wakati wa full figure ne antikaduuka naye muganda wange ngenda kutera wakatambika antikaduuka kyakoze full figure era kubera nga tebitirawo awo nawe osobola okubeera nga te obyerabirako nawe onyumirwe omanyiza jagala nnyo violence jagala nnyo wali violence wentera okubeera ebiseera ebisinga so ngenda kubeera nga te mbikutirawo awo osobola okubeera nga te obiraba conversation ebeera open era nga neddemba okubeera nga te wandikawo wansi awo nawe osobola okubeera nga te weegattako ku lutalo luno kweki kyoyogera ku nsonga zino nga we zitambula ate sharingirako abalala tebeera okubeera nga tosharingirako abalala nagambye likinga video tekako ekigalo likinga Sheikh Ashraf wali nnyo gwe nawe nayina ebizibu ebyenjawulo nno nakujjanjaba naye ng'akozesa Qur'ani akozesa dduwa beera nga tomunoonyako ajja kubeera nga te obulamu bwo abuza engulu era buli kimu kijja kubeera nga tekitambulira ddala bulungi nnyo malira disane namba zisimu zibirawo wansi awo ku screen beera nga te omunoonyako buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo nyini ate sayidi endala ago nawe nanga oli weru wa ggwanga oba ng'oli mu ggwanga Uganda naye ng'opulaninga okubeera nga totambulamuko oba ng'oli busy nina omukyala gwe nakwanjulira omukyala Farida wa Farida Foundation ali awo kawempe kagoma beera nga te omunoonyako ku namba y'essimu 0700378885 ajja kubeera nga ate akusigaliza omwana wo oba abaana bo onootugira okubeera nga te obeetaaze ajja kubeera nga te abakwasa mu butongole naye nga olabira ddala nga waliwo enkyukakyuka eri okamba te olutalo luno olugenda mu maaso ate mbaleetera amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo bulanze bino byembagamba oli muntu mukulu bidakika wesiba ku baana abato abaana bobeeramu tewenkana nabo okomberera n'okomberera oli nkugambye saba abantu bategeke ringi saba abantu bategeke ringi nze nkubattule buli muntu ali ku TikTok kuno omuwa ekitiibwa nja kukuba kino nkikusuubiza nze nja kukuba nja kwambula lino okweyambulira ku ntaana ya mange nekitange nja kuba nkwambulemu engoye ng'ensi eraba it will be my mission olekerawo okumanyira abantu omanye nti okuze weetaaga kubeera ng'obeera mu mukwata mukalakaaso ogamba abantu okulimirira ekkubo abantu bamanya ne bamuweera ekitiibwa ne wakubula omukazi oli mukazi mukulu akuliridde ayiise embugubugu yenna otonyolokoka tokyasobola na kuyingira mu puulu weeyambule naye weesibye ku baana abato nze nja kukuba bano basayidi kiiki bali wano balemeddwa okukubatula nze nja kubatula wallahi bano basayidi kiiki ate simanyi na sayidi kiiki eyamugambye kuddamu oyo mwana muto talina nakudda mu bakazi bakulu nga gwe abalemererwa ensi nga toyasamye oyinza okufuna ekyokulya nze saagala nakwogerako nakugamba bw'oba owulira nga oneewulira bategeke ringi nkubattule nja kukuba wallahi nja kukuba bwerabira n'okuba nti waliko presidential advisor nja kukuba ninza kuchujiza nyoko ninza kunyo mukanwiwe ninza kunyampero mayasha hey gwe tomanyiza tompita muganda nja kunyampira nga nkubattula asobola okufaanana gwe abafumbo bafaanana waliwo ani asobola okwebakako ani asobola okwebakako nga nenanyini mwana tonnamumuddiza tumbaavu naye asemba omuzaala mutannamuwa mwana ali kuno amanyira abantu nze nja kukuba wabula nze nja kukuba bategeke ringi
empaka za bikuwunyako otunuulira amazzi bwe ganfubutuka olyoka olekerawo okunjogerako. Bajja kunsiba abasiba ki? Naye yennyini bajja musiba. Naye yennyini bajja musiba. Golooza tetukooye. Tetukooye kubanga yalowooza tasibwa gw'okolanga ani wano mu ggwanga Bilali Fakin. Olowooza okolanga ani wano mu ggwanga, olowooza gwe president, olowooza gwe first son. Olowooza nti ojja kubeera kuno ng'ovuma abantu nga gwe toyagala bakuvume. Nze nja kubattula. Wabula nja kukuba. Gwe nakwewerera dda nakugamba nze siina bigambo byo. Teekateeka ringi bampite. Nkubattule, nkwambule, buli muntu ali ku TikTok omulabenga bulabi. Ama Mukiga Munyankole, Munyarwanda. I'll beat you. Olemeddwa okukula. Olemeddwa okukula mukazi gw'oli mukazi mukulu nnyo nnyo egyo emyaka gyo gyakufa. Omwana yakyogedde n'endowooza asaaga. Naye oli mu myaka gyakufa. Omuntu ajja boli omuzirikire mu ngalo. Nze nno ndi nga buli mwana omuto omuwala mpa buli mwana omuto olinga agamba mbu simanya mbu buli issue erina okubeera mu ggwanga olina okujogerako ng'ani yennyini atunula ng'obwoya bw'omu ttako. Stupid. Nja kukuba nze. Nakugambye tegeka ringi, nakugamba lekerawo okubuguutana n'ebigambo. Tegeka ringi, abaana bajja kusasula. Nze naawe tuyingire ringi akuba munnaaso awe munne kitiibwa. Kalaasi. Bano abaana balemeddwa okugamba amazima nti okuze. Yenna okulubusa okaddiye ne filter za TikTok tokyasobola zitulamu n'otafuna nkanyanya. Gwe tova ku bantu. Nogamba naye omukazi ono nga mulumbagana buli lunaku. Buli dakiika kasimanya anti minana stayina musajja olinga amatako. Oyagala ajja kuzine baze. Olowooza baze asobola okuzina omukazi eyenkanidde awo. Abeera mu kwetiyuula obwetiyuuzi. Stumbavu. Ewange gy'ofumba ku mannyoko. Ewange gy'ofumba olyoka omanya ebifo ewange. Oyagala nnyo okumanyira abantu. Oyagala bakuwa ekitiibwa naye toyagala kukiwa balala. Oyagala buli muntu akurespectinga toyagala kurespectinga balala. Gwani mu ggwanga lino atunula ng'obwoya bw'ennyuma. Gwani okolanga ani gwe mazi. Gwe batuwe ringi. Nze abantu bano bonna abakutya. Abantu bonna bano abakutya. Batandikire ku etyo. Alinga ekyonziira, alinga akasubi akalaalidde mu matako. Tumbaavu. Gwe weetwala okubanga buli gwe kibunoomu. Gwe kibunoomu wa Uganda, gwe kimuli gwe ewaani. Ewaani gw'oyagala okumanyira bw'otyo. Gwe kibunoomu wa wano. Gwe kibunoomu wa wano. Kati bw'oba omanyi wano. Kati bw'oba omanyi wano. Kati bw'oba omanyi amakago galeka takumba oli mu kwetega. Naye mwadiba muliko ebikolimo eby'ensibo. Mwadiba muyita ababituli mu bufumbo tufumba tusula ku miti. Tusula ku miti nga ndagala wengu agala wengu yoyeza. Tuka butusi mukama tiyingira. Buli sadi gye nekyusiza. Nze ndabira abantu bangi wano ndabira ku bantu abayita basenga simanyi basenga. Tofumbirwangako. Toyina musajja wayita muko omusajja. Tozalanga wadde singanye bbiri wayita nalongo simanyi kiwankulata. Tokolanga ki wayita simanyani. Onati munana sasiba kaba yabulirira abafu. Naye bakako. Batayiza be bagenda. Muliwo amakodi mufuna bamu. Buli muntu yeyita wano simanyi senga simanyani mbulirira abafumbo simanyi kola bote. Sajja
bonna n'abakadde abakazi abakulu tebalina basajja mbamanyi kubanga mbamanyi tebalina basajja bali mu kwetega indirectly betega indirectly oli alowooza munnange ayogedde okunyenya ekiwato zedalabako bannange nga bakwana nnyo obuwale obuzina waliwo neyakwana omuyimbi omukisigenda mwogerako eyazinanga ennyo ng'afukuta nga obulungi ensula n'omusajja nsula ku muti nga kanyonyi ansula mu kifuba n'olunaku lwesaagala ansula ku matako kati bwati wenjolereza bwenkyukira saidi yeno nga guyingira bwenkyukira eno nga guyingira gosula nani yeeyita omulungi amanyi oluzungu ndaba wammanta nakulaba bakutyaza kativi kana akabaagwa n'ogenda we naera nakubira ayiri namatovu essimu mubuuze naŋŋamba saategedde bannange nesse sofi yanzise situwa n'ebyo bikazi mubuuze namatovu mukaalutala namukubira essimu ne mugaba bakutuuza batande rabishi nze sirina ekirungi nga towajambadde nekutuukamu mukyala bundaazi nvumanga okimanyi nti kapita w'obundaazi omuwezezza nvumanga okimanyi nti kapita w'obundaazi aweze kulunga bundaazi bo buli obukerege fulufiga muveeko eri tv namba national tv si apu banja begomba kolako buli lunaku senkubuga yagala emirimu mu lunaku afuna ebbaluwa z'abasoma balina diguri abalina ki abalina nakati awandisa abaana simanyi babayita simanyi litaani simanyi nteeke simanyi biki baleewo balinga bisatu balungi bazibu tebamanyi na bulungi naye tebasobola kutula wentudde tebasobola kwambala bigere byange tebasobola nze nagenda Dubai ne miliyoni 6 nakomyewo nazo nga ate nina bbaka zijjudde nembeera nga ate ndi mulungi mukubeera omulungi ate nembeera nga nninamuko ku ttooke mukubeeramuko ne ku ttooke nembeera nga ate ndi proud nembeera nga ndi confident nembeera nga siva ku mulamwa kubanga abantu bangi nyo wano ku tiktok bwe bavuma ne batya ne baggalawo tiktok ne bakola nze nsigalawo ekitegeera nze nsigalawo kakati mulimu abantu abamu be muŋŋamba mbuwalabye gundi abo abantu bwe bati abalina figa ezijjula emmere ku lombe temubaŋŋambanga someone oyogera otya ku side cheek nga ne kyano kuwotudde ennyiniyo yalekawo amakaage ku lwa side cheek naye mujogeddwa bakyala bannange mujogeddwa someone talking about oyogera otya ku side cheek nga kyano kuwotudde kwoyogerera nnyiniyo yalekawo mukyala we maama w'abaana be n'agenda ne side cheek and you're busy talking about a side cheek mwekubajje omwekubajje nze nonno gwe muliko nabalabula ate nabalabisa nti ba side cheek they are here to stay ate gye bali kakati someone talking about side cheek public nuisance nyo by the way bantu mwe wafuna ku budde muwerere ne bamama bammwe kuba abantu abakulu baswaza kati nze ka Habiba damaging ezo zibe nga zinjogerako nze niba abantu amutemwepimama olwo omuntu gwe nalabanga avuma nagamba gwe toyimirira wennyimiridde nagamba yo toyimirira wennyimiridde like nsooka kwepimapimamu oba mbeera mugezesa gyayogererako yasuulawo amakaage ku lwa side cheek n'alabisa maama w'abaana be mukyala we. Please, sometimes you need to filter out what you have to say kuba mweswaza mwerabisa. You're too ugly and old for life to talk about me. Ezo fige zibega emmere ku lumbe, ezo fige zikaanira emitwe gy'embuzi, ezo fige zikaanira obugere bw'embuzi. Please, you do not need to. Actually, waliwo ebintu ebyo abantu abamu nga damage nga mbutuufu Katonda yandibaggyeko n'emikono n'agiwa bambi abalema n'amagulu n'agaba, because some of you muli damage.
How can someone, like, how can such a thing talk about me? Relax. But mami, mukakaneko. By the way, I'm a big deal, right? Yeah, tukirize, because buli muntu kati yagera kunze. Tukirize? Yes, I'm a big deal. Buli muntu kati yagera ku side chick. Echo mali mchegenderezako. Buli muntu achazo omuntu amubuza, can you be a side chick? And that was a side chick because of me.